era maama sipiika Anita Amongi nchiwawa aba yavuddeyo n'atuuka mu kisenge ewuwe yakubidde koloneli essimu n'amugamba obbye nnyo obubbi obulaze misana bw'omanyi half of 97 billion ozimanyi nti zasenguba omusamize oba oleetedde buli muntu kati okukola essabo gavumenti oba egenda okukola ekintu xpotv to the world. Tetusobola butwogera ku nsonga eno Muganda Ntulida naddala ffe abanyumirwa ebyemizannyo eriwa eya kisawe kyaffe ekisinga okuba ekinene mu ggwanga lyattu Uganda. That is Namboole. Namboole ekisawe nalabyeko emabegako sipiika w'eggwanga ng'awubyeko olubu lw'ekigere anti ekyaleese embeera ng'alaba emirimu gikoze eki gidilayinze okitegeereza okuzimba ekisaawe. Ekisaawe kino ensonga lwaki ngambye kinene kituuza abantu 4,415 Uganda naye baba bakiteeseteese bulungi kiweza n'abantu 5,000 kiweza n'abantu 5,000. Baani abazimba ekisaawe ekyo? Amagye SFC amagye ge gakikwatamu obudde muno gali kizimba atamanyi background w'ekisaawe kino kye Namboole kyensobola okuwaako ekitono ndowooza kyazimbibwawo mu mwaka okuggulwawo official sijja gamba mwaka gwe kyazimbirwa gwali mwaka gwa 1997 ne kiggulwawo kati ab'emyaka gyo baaliwo nga Lucky Dube Aziya kikuba endongo n'ab'emyaka gyani ab'emyaka gyo nze akuzaala naye munanga ate saagala tomumanyiire kutuukaawo maama we yakugamba nti nze akuzaala katukole tumalize sinza akuzaala saagala ate kumumanyiira kutuukaawo bw'oba ondaba ndiko envi za kitaawo nedda taata oli muto kati mwabato temwaliwo fe abaliwo ku muleme ogwo. Likodi ekyasinze okuba ey'amaanyi kyajjuza abantu 5,000 omupiira gwali wakati wa Uganda ne South Africa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2004. Ekisaawe ekyo CAF ne FIFA yavaayo netegeeza ti tekiri ku mutendera tekirina bisanyizo bigwanidde kukyaza mpaka ziri ku mutendera gwaki nsi yonna so n'ekiggalawo kati akakiiko akakwasibwa ensonga eyo ne beekubira omulanga mu gavumenti eveeyo gavumenti yo neesuubiza biliyoni okusinziira ku bye baabalirira 97 okuddaabiriza ekisaawe kati kyeka baagaba n'ezo ate batya nze nakubuuziza ekibuuzo kimu tonna kinziramu gw'olowooza lwaki sipiika w'eggwanga maama Anita Amongi mukyala magogo eyakuba maama Kadaaga akalulu olowooza lwaki yagenze n'awuubayo olubu lw'ekigere anti emirimu gino okusinziira ku waka plan ekisaawe kyali kirina kuggwa mu 2024 omwezi ogwokutaano gwe tugendako niye enteekateeka tezimatiza waliwo obugayaavu awo kisaawe kitambula mpola oza ki ekisibya emirimu gy'ekisaawe ekyo okubanga kyaggwa dda kuba akasente konna baakabawanika ggwayo bubbi bwa ssente nga baani abazibu ebiliyoni obaze 97 naye banaye gavumenti ya Uganda yina ssente kakati kankunyumizeeko amagye gazimba ekisaawe era ge magye kubeera mbadde nakugamba obubbi bugiramuwa nga buli kitongole kya gavumenti ekyakigezangako okwonooneka walaba NADS nga gavumenti evaayo ekikwasa amaki ow'amagye afuna ssente mmeka buli mwezi singa kulimba kyemmanyiko basula mu buyumba buli awo weebuti ssente ze bafuna sizimanyi kakati gw'osuubira ab'amagye konna ku basajja ba Katonda gye bayitamu ng'ate ne ku good service gye baweereza eggwanga lino naye ng'ate basasulwa busente bwakkekwa bwe buti obakwase biliyoni 9 gw'olowooza baba balina sooka kukola ki mpagira abamagye lwa nsonga emu nabo basooka kwetereeza basooka kwetereeza kikkirizibwa mu mateeka ate nga biki ebyamateeka bijja luvannyuma kuba nabo bagenda okulabira ddala nga ssente gye ziyitira obubbi obuliyo kati ate nabo zibatuuseeko oba ogenda sumaagira nagenze kuwulira era waliwo w'amagye eyagambye nti ssebo omusamize yali ku kisaawa yali asamirirawo bamuwa biliyoni z'ovumani yes era yakyogedde lieutenant
Kano Peter Kidemuka. Kidemuka tuwe ku ssente. Kidemuka. Naye Kidemuka yani Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel Kidemuka. Twogere ku mazima. Gwe misambwa gyawo gye wali olabyeko egigulirirwa biliyoni za ssente. No. Bagambye part of the money. Ekitundu ku ssente. Bali balina osengulwa amayembe kuba ekisawe ekyo bayidawe ku lusozi kasozi kwe kiri kuliko omusambwa nga omanye ebyalo by'omu Buganda. Omusambwa gwagasaba biliyoni. Kuliko omusambwa baguyita Namboole. Kati kuliko omusamize abadde agusamirira. Kati nga bagala osengulawo ebyobuwangwa jjajja bamuteeke ewalala. Kati nga balina okunjawo n'amayembe gonna nga lwo ssente mu butitimbe bwa nsimbi. Omusamize okushiftinga omusamize okumugjawo. Okusengula omusamize empewo okubitwala awalala bave ku kasozi Namboole. Kyatwala ssente meka? Almost oye abadde agamba almost half of 97 billion, half of it zasengula musamize n'emizimu n'emisambwa afaana Kidemuka sekuyisaamu maaso mukama waffe era afande waffe omukumi w'eddembe n'ebintu ebimu bye muba muteeka mu maaso ga kamera ne muba mugamba bannayuganda mutubalemu ku magezi nammwe. Wali osengudde ku mpewo? Empewo okuzisengula zeetaaga zisamirira. Anti wabawo okusala embuzi, wabawo okusala ente. Kati buli mbuzi yali ya biliyoni. Mwatugambako wano emmese ya bukadde 8. Kati emmese webedde bannanga obubbi obuli mu gavumenti ya Museveni nze sinnabulabako. Kubanga Koloneli Kidemuka bw'ŋŋamba nti omusamize n'emizimu gye n'emisambwa gye gyatwala half of 97 billion okusengulwawo buno obubbi bwe muleese nze sibumanyi fashion mpya. Eno fashion mpya. Omusamize tebamugoloza omusamize kati bamuwadde nga bwoba wakanya tebamuwadde ssente nnyingi goza bamuwadde nga ssente meka omusamize yaliwa yasenguse bamuzabwa yalina ndoza embuga alina gyagitutte gye tutamanyi. Embuga emisambwa n'emizimu bagizimbidde Serena ndala State House. Kiki ekyo kyatwala half of 97 billion. Bamusengudde n'afuna awala watwala sabo kyeryo wabaddewo amasabo 3. Allahu Akbar. Ne bwe gaba 10 ne bwe gaba 10 masabo kyagera agalabika gatya bannanga gatwala half of 97 billion. Mr. Kidemuka tetwagala mutukwate bubi mugambe nti Colonel tetwagala mutukwate bubi mugambe nti ate munnange tubavoola oba kinedda n'ebintu ebimu bye mwogera mu maaso gaffe bitumalamu amaanyi ne mutulagira ddala obubbi obweyambudde. Olowooza emmandwa omusamize n'amawembe babadde nga worth ssente nga mmeka? Kakati kankunyumize bw'oŋŋamba nti poloti awagenda amasaba 3 kale okumusanyula ennyo nti gavumenti yeyamuguze tumubalire yiika amasaba 3 ganagenda abazzukulu bwe banakyala n'abazzukulu banapaakinga tumubalire ki yiika. Omusamize tasamirira mu kibuga mu makkati kitegeeza olina muguliranga Wakiso abadde nga mu kibuga kuba abadde Namboole kirekawuliriza kakitegeeza kale tubalire kumpi n'ekibuga Mpigi twogerera mu Kampala Metropolitan Mpigi Wakiso Mukono tubale bamufunidde yiika ekyapa kya Wakiso Mukono ekitone ennyo yiika ojja gifuna ku miliyoni nga 45 miliyoni ameka 45 teekako okuzimba amasabo ne bajjajja mwe bagenda ottula bagamba abazzukulu amasabo 3 gabaamu empewo nnyingi buli mpewo bagamba abazzukulu batuzimbidde buli ssabo libalire buli ssabo nga liwedde bulungi nnyo ettaka Allahumma swallene bajjajja bateremu ne sofa set essubi bajjajja bateremu ne sofa set batuule beesigama bateremu ne kacaayi banywera obatereko ne gundi ne firiji omananywera omwenge gwabwe ne ka wifi libalire miliyoni yaga 3 nga masabo gonna ogamaze nedda buli ssabo nze kugambye nga bajjajja bateremu sofa set
ne wifi obatereremu wifi bagenda ku TikTok batulabe okiwulire obasimetingire obatekeremu ne tiles buli sauli balire miliyoni ameka asatu ate eryo liba ligenda sabirwamu bakirumira sife eryo libeera VVIP ne Museveni mwajja okusibira ne Nabbanja buli sauli balire meka miliyoni asatu zo kyenda kakati koroneri Kidemuka miliyoni 9 gattako eza poroti 5 ze miliyoni 10 mu ameka mwana Mr. Kidemuka masabo gatutte bukadde bu empewo zisengula olaba empewo omukolo gw'okusengula empewo okuzijja wanene weziri muzitambuze muzitwale wezizze nalo lubalutwalo naye bannange empewo sebo mugula embuzi ente nazo muno ziwa amafuta eno gavumenti ya Museveni mu byafaayo bagenda singa gyogerako ekintu ekyo gwa katuma ebyabuwangwa nti bali eri balina za accountability Koloneri Kidemuka ategwo bulijjo mmanyi nti bitongole bye bifundikira naye atona mpangudde era maama sipiika Anita Amongi nkiwawa aba yavuddeyo n'atuuka mu kisenge ewuwe yakubidde koloneri essimu n'amugamba obbye nnyo obubbi obulaze misana bw'omanyi half of 97 billion ozimanyi nti zasenguma omusamizi oba oleetedde buli muntu kati okukola essabo gavumenti oba egenda okukola ekintu ize ate mu kusooka nasooka nensapootinga amagye nga ndowooza amagye gakwasizza okuzimba ebintu bino tojja genda kusobola kusaba koloneri nguzi naye kakati ate batandise okutulaga nti be bachampiyoni b'okugirya lwaki towadde budde n'owuliriza ensonga ya Kidemuka togenda omusajja yateekawo embeera nga teri kuzimba era bagenda banga okutaataganya abaana okuzimba nga bakkakkamu kuba omusamize yabasuubizasindikira amayembe gabasobyeko nkubuzeyo ekibuuzo bwe baali basookera ddala okuzimba Namboole bagizimba va kweno gye bali novetins we baali batandika ogizimba abachina bamala kusobola okusajja jjoyo bamuleka nawo tebamutataganya yasigalawo lwaki bamuyirira yasigalawo n'empewo ze thank you teyazimbibwa bulungi nnyo neggwa ebadde tezanyibwa mu mipiira bulungi nnyo nga n'abalokole basabiramu Kidemuka batufundikira kati nga teri yadde ejjembe lisobya yadde ku muntu mukulu Kidemuka atufundikira kati kuba ekisawe bayidoyo ekisawe almost kiringa ekyawedde nkunyumizayo ekintu kimu kyobanga omanya kajibe mizimu kajibe misambu waliyo ekitabimanyi okimanyi sila esasa emundu temanyi mizimu na misambu kati bwakuba ogenda gisanga ogenda gulaba oli ogwa kakati bwe kiba nti munnamagye akwate emundu omukumi w'eddembe yakkiririza mu misambu bw'atyo kitegeeza eno gavumenti ekisobola okugijjako siffe bantu misambu era mukulu Kidemuka amaze otuwa kapulani nti ekisobola okuggyako gavumenti eno misambu gyokka gye batya abasamize bekwate kati obuvunanyi essuubi tulijje mu bapasita tulijje mu bannabyabufuzi katugikwate essuubi katuliteeke mu basamize naye omusamize we bamututtewa gwe bwebuuze Kidemuka n'omusamize bandi babalina n'enkwatagana nga balina n'enkwatagana naye tulina nedda njogera amazima bino byenjogera sibyogera kunyumisa mboozi nnumirirwa sente yamwe wa musolo 97 billion 97 billion omanyi kyekitegeeza billion teberamu obukadde 10 half of that money zizimba n'ekisaawe ekirala owakanamu
sigenda wakana kwa half of that money zizimba ne kisawe kitandika ne kigwa Allahu akbar was not just za innovation sikumenyawo wabula tuli innovate obulungi okuddaabiriza katatejjukira tulina mu kuddaabiriza singa kwali kuzimba naye yekiddemuka n'ayimira n'akugamba full amayembe gadduseeko full UPDF soldier asomyeko omukulu obulungi mu myaka era omukulu mulanka n'akugamba half of the money twazirira musamize n'emisambwa gye nze Uganda mpanise Uganda ekisaawe zabu banaatera okimala baŋŋambye ekyamunda obutebe baatekamu bulungi sitting abagenyi we batuukira byonna naye Uganda bwe tuba tulina ssente zisobola okuyirira n'emisambwa bwe zityo kiki ekitwewoza kuliyirira bintu ng'ebyo era bwentyo nawulirako emabegako mu mawulire omuti simanyi gwali ku lw'emitiyana mbu simanyi gwa musambu mbu simanyi gwagala miliyoni 5 okugujjawo nagamba tufudde olaba mwansaba mmese mu covid abo yali Dr. Musenero nzawo nekola bwe naye Musenero kati Musenero kanani Peter Kidemuka muri b'amaanyi ensi eri bajjukira omanyi ki nga yayogera kye bamugambye Musenero yayimirira n'atugamba emmese ya miliyoni 8 nga newe yandingambye ampe emitwalo 5 ku buli mmese nandizinoonyeza mu nnyumba newange emitwalo 5 nandizinoonyeza mu nnyumba nikuno ngamba emmese ya miliyoni 8 Allahu kakati omukulu yuna atugamba okusengula omusamize emizimu n'emisambwa naye bannange basajja mmwe ensi eri bajjukira ebimu ku byasinga okwonoona ekisaawe ekyo bategeeza akakiiko akaali kakikwasaganya kaali kanafu for the first time n'abalokola abaasabirangayo si tekaali kanafu tekatema omanyi wano mu Uganda ofuna contract alina okubaako kyossaayo naye kino kitongole kya gavumenti UPDF ate babasaayo kati kale kasite ekitongole kya gavumenti kya UPDF kyekifulumizza ekigamba nti bayiririra amayembe mukama Katonda wamambadde nkugamba nkwesuubi ekisaawe banaatera okijjako engalo atuddemu okukyaza Uganda ebadde ekyaza emipiira gyayo ng'egenda mu nsi ez'enjawulo naye bantegeezezza nti ebisinga biwedde kaafu yavaayo nefufa negamba obugazi bw'ekisaawe tebumala abantu kwe batuula nawo tewusi walungi dressing room byonna ebyo byawedde amataala tegannaterera so very soon ndowooza banaabongerayo akasente kuba omusamize we akawuli tebaali tebamubala nnyo banaabongerayo akasente ekisaawe kyaffe kigwa oba oli awo naye Museveni nange lwaki tompaayo contract yemu ozimbe ki gwe laza gwefuna labayo oluguudo lwe balima bampeeyo oluguudo labayo oluguudo lwe balima genda ogulewo gavumenti wanoolwo Omusambwa zimbawo essabo bagamba okulijjayo mumpe obukadde 10 ate munnange kikwewuunyisa kati gwe n'oliggulawo balireetera buleetezi zitanka bayola gyole nebatwala ebigali byonna bajjajja basengu turakita oluba otokota bajjajja nga bakweganye dda bajjajja bagenda kutingatinga naye abakano Kidemuka bo babawadde obuwumbi bw'essente tuve wano ensonga yaffe tugireke naye nga kyekyo kyenkutegeeza kyali kirina kugwa mu mwezi guno gwe tugendamu ogwokutaano kuba guno gwe tukoleddemu sitoole eno gwakuna singa kyaggulwawo dda atandika okukyaza emipiira kale ate oba eno sitoole endeetedde n'ennaku nze kyasinza kunennyamiza nti wulira bajjajja abatagendako na out we batutta omudidi gw'essente banetulida leka abantu mbagambe tuve wano Namboole gavumenti yekibaddemu kino ekyennakivubo muntu naye emisambwa gyawa gya Buganda Namboole muzimu gwakasozi ako Omusambwa baali baguyita Namboole bawadde biliyoni z'essente kyekifaananyi ekisaawe ekyo mu kusooka baali bakiyita Namboole sente aziterekawa kati bannakifuula kufuuka jjajja Namboole sente oziterekawa naye atubulire gyazitereka tunoonye omusamizi anaafunika onge musanga mwavu muzibu essabo yakayetadde na mu Amerika ku sente zebamuyiridde essaba lisobola noditeeka e Dubai tumunoonyeeko mwabatera okunoonya abasamize ani yali agezeko mu ssabo ly'oku Namboole wate oku namba ya jjajjo yasamirira omuzimu Namboole
tumunoonyeeko Uganda so bana tukatuvaana eno naye ng'ekisaawe essaawa yonna kigenda kuba sipiika yabayise bagende bannyonnyole paliamenti tebajja ginnyonnyola baginnyonnyole Mr. Kidemuka talina byagenda nnyonnyola paliamenti atulekemu kuba baida sipiika kimukwatako ate sipiika w'omulundi guno Maama Anita Anet Amonge gatako eri amagogo omukyala w'amagogo Anita Amonge magogo leka kunyiigira bunyiigizi bantu nakubalabisa naye maama emisambo egisaba half of 97 billion Kidemuka mumuleke bulesi mubeere bulungi Mukama Katonda omulungi abatukuumire xpotv to the world.